wagenda wa tebwali nnyonyi ndero mukeka gwa mama kulikeeyo twavaayo twatambula bulungi wagenda wali olinnyo wano munyonyi okugirabako oyingire wawulira otya era bibanga bya bulijjo tewali nnyo kyamaanyi nga bw'otula mu mmotoka nga bw'otula lwakubayo munnaye bagamba mulundi ogusooka emmeeme kusiikuuka oba owulira nga agenda okusesema ate munenze saakiwulira okuggyako mu kukka wawulira obuzibu mu kukka kati wano ng'eyambuka Entebbe wano ng'eyambuka mu bbanga yayambuka eti nga yeegize bweti kati neemala ne stabilizing kati nsooka neeyambuka nga yambuka akasozi neemala neebanga eri ku musweta neetereera naye bwe yali etereera yakangamu kati bwe yayambuka bweti stabilizing neegira mu bweti neekangamu netwenyenya waliwo yali atutudde mu maaso oba yali muwarabu oba yali wa ggwanga ki nga muzungu bwe yagira bweti neebanga esunda bweti ngeringa ekka wansi egenda okugwa ne tuddawo nakwata ku mutwe naga yalla Allahumma ne tugamba omuzungu abagitulamu buli lunaku olaba ye abadde akaabye ng'ate akubye emiranga ne stabilizinga tugenda saafuna twafuna buzibu awo bonna naye kati tutuuka e Dubai wano ng'ekka ng'enaatera okutandika okukka awo ng'etandise okukka tutuuse amatu gano nawulira nga sikyawulira nga walebadeko ng'oba omuntu ng'amatu gayiyeemu amazzi kati sawundi kati nga bw'owulira nti nno kati oba wano Roja yali antudde wano waliyo muyindi naye nga Roja alina byaŋŋamba nga ntudde wano bwe nti naye nga ndaba kola bukozi ogamba kiki naye Roja atawulira mbwe mwavaamu ye yali awulira kuba ye yali yagirinnyako ndowooza nastabilizinga kati nze ne muyindi ffe twafuna obuzibu nze ne muyindi kati nemala nekka netereera kati nali mmanya amatu tegagenda kuddamu kuwulira kuba twatuuka ku kusaawa e Dubai ng'abantu mbalaba naye nga boogera nsuubira be boogera kati netandika okuwulira ng'omuntu ali wano ng'ogamba naye nga alinga ayogerera eri mu katawa oli atya kati kojja abaana kankubuuza we mwagenda we mwava ene Kampala mwafuna we mutuukira anti era bwe muva e Kampala tuuka mu kiseera Entebbe tuuka Entebbe ne mulinnya kati we mwava mu nnyonyi mwabeerawo e Dubai mu hoteri gye mwasula mwali mugenze kulya ku ssente mwamalayo ennaku mmeka wiiki nga muli eyo kuga mwali muzanyirayo n'emizannyo mwakyeteekamu menejjano kye yabateekamu kiyita kya muzannyo abula abapakira agenda mukama waffe Director Ahmed Lwasa ye yabapakira wabula n'ogw'omukisa nagamba mama tukamire tusomesaala etuzisobera ku ssimu ogw'omukisa munange kaakati ne muvaamu ne mugenda mu hoteri entugenda mu hoteri naye abannayuganda gye bali bambi Dubai nemmere bafumba bulungi mama alina ebibuzo byayagala okumbuuza twatuuka e Dubai nensaba enkoko bampe enkoko kakati ne baleeta ekintu kiringa paayi paayi ogimanyi paayi togimanyi sumbuusa eringa sumbuusa naye yo ebeera netolovu bweti kati ne bampa kati ne baleeta ebyo kati naluma bwenti kati naye naye bagenda kulira kifi kya nkoko kuba nasaba kiki gamaye balisa kifi kya nkoko ate kyalimu numa mpulira situuka ku kifu
n'ogamba nzidde biti bino. Tetugenda okulaba ng'ebivaamu omanyi ng'ejji nga walikubye ng'ogenda DC oba n'olisiika kati n'olisiika ne litajja bulungi ebyo ebitaata tebifuluma ebbali bwebyo numa siriwulira kati mbiteeka eri kati ngenda okugira munda bino byennumye nga saagala biwange n'enkigaaya mpola mpola ngenda okuwulira nga mulimu otumulunguse tw'enkoko kati nga bakwata otufi kirabika otufi tw'enkoko ne batema otuntu bwe tuti kati buba muli bulinga obufyo bubanga kawo babutema paka ku piisi ya kawo kati byolya atokkuta abo nga tubamanyidde tokkuta era byetaaga ng'obimanyidde otyo byetaaga obimanyidde ekugamba Uganda tuli bulungi nnyo oli ekifi ky'enkoko nedda nzola n'ennyama y'emigere sigiri n'eri gyeri naye sigirya nze maama olaba sigula bisito okuba bagamba muno simanyi nedda kati olaba olaba bano abamu be twatuukirako be baatuwabya okimanyi nti ennyonyi nze nali simanyi nti ennyonyi ebaako olubalaza balukoni twalinnye ennyonyi tugenda okuwulira omanyi mu nnyonyi mubamu esi olulinnya bwe muti nga bateekako esi kati nze ne looja tugenda okuwulira nga esi tetugyetaaga nnyo tetwakola looja naŋŋamba lwaki tetugendako wabweru eri mu bbanga tugenda osanga nga bw'onoolaba baasi nga bw'onoolaba baasi nti ofuluma n'olinnyako ku budaala wano wabweru oba n'oggulawo akadirisa empewo neeyingira kati mu nnyonyi tebakkiriza kuggula kadirisa kuba eba mu bbanga empewo eyinza oyingira kati kye baakola baateekako ka balukoni kati nga bw'onolaba omuntu bw'anaazimba ennyumba n'ateekako ka balukoni nga ebbugumu limutta lingi n'agamba kanfulumeko ntuleko wabweru nga bwe ndaba ku bantu abo kati ennyonyi nayo baagiteekako ka balukoni nti osobola okufuluma n'olinnya n'otuulako ka balukoni empewo n'ekufuuwako abasajja abazungu nga wesibye enkoba ewesiba na nkoba nekyemmanya ennyonyi eyo ebbanga lyonna libaamu empewo ey'ensasagge nze nsubira ogambye ovaayo noddako ku kabalaza akabalaza nze mmanyi ennyonyi tebakkiriza yadde okugula akadiisa bwe bati nti olengere wabula endabirwamu ziri muli mwoyise amaaso n'olengera kyekiri wabweru naye mu bbanga kati oyagala kuwa Kanyanza yalinnye ennyonyi akantu ako kogambye anti kali baakikola wamma Emma kali bweru nnyo kali bweru nga sikala kati gwe atalinnyangako ku nnyonyi onookalaba otya kali kaabali abalinnye ennyonyi si kammwe abali wansi kati nali simanyi ekirala kati bw'obeera mu nnyonyi bw'oba olina essimu katugeze eyitawo mu bbanga ng'ennyonyi eyo bw'ogiraba bweyita mu bbanga nti osobola okutulesinga ebiri wansi n'olaba ewammwe oteekako mu nnyonyi mubaamu sikaana nga kuliko location ebanga sikaana osobola gwe kennyini okulaba ebiri wansi kati oteekako oteekamu ebanga kyaja n'ofumitamu n'essimu yo n'oteekako location kiyumba kikulula
ne bakuleetera ekibuga kyammwe nga bwe kiri. Akantu ako nkalaba ne ku moto buli ku moto kabaako. Weebale kati nawe wagirinnya Kati kakati akantu ako kituufu. Era n'essimu ng'olinako Google Maps era bakikuleetera nga muli mu mmoto. Nyate kali ka kitabu. n'olaba ewammwe Kali akantu. n'olaba ewammwe Ekyalo okiraba. ekyalo okiraba. N'ewaka wennyini ennyumba. Nalaba maama ng'ava kuleeta muwogo ng'oba yali atumye muzeeyi kalanzi nga muzeeyi kalanzi gwe yali atumye ebyennyanja nga ndabaawo akasajja akalina ekisero ky'ebyennyanja ng'ali mugula byennyanja. Nina ekintu Akantu kyennyamba. ako kyenkamanyiiko. Kana ako kyenkamanyiiko. Katona bw'okanyiga buli ggwanga ly'otuukamu kali kulaga nti lino ggwanga bwe riti kali tulivuddemu tugenze mu ddala. Nze ekyo kyenkamanyiiko. Nze kyembuuza. Olina saayansi gw'oyagala oteeka. Ate nze nagikola ennyonyi. Si. Ne saayansi gw'oyagala oleeta. Nejjo twabadde tumugamba bamukazi. Tinalaba maama. Kubala ejjo. Wagambye. Maama. Wali waggala. Muwogo nga tefuli. Munda munna. Yafunda n'ava n'embe. Baka baamufuunya. Banaakola batya. Sizzana mumu. Sima kano ka sukaali. Tomanya akawugo ke bayita sukaali. Kwata osimanyi. Tomanya akawugo ke bayita Ejjo ntwadde tukuba bamukadde peregeesa. Kino kikajjo bukajjo. Kigenze n'embitaka. Kikajjo bukajjo kifu. Omenye ekyalo. Gwe. Kajja kimalawo. Gwe kwata wano wamenye. Ate ako kalabika okuwooma Emma mpaka ato. Amenye wo bwedde oli ekikyo sikulete. Kino si kyange kino Kyani. kyaddaadi. Kankuwe buno obwowansi embwa bwe yafukira. Owo bwennyini ate buwooma. Waako. Mugo mbadde mulyanga awo mate kati mpunjako. Nanti ekikajjo. Dada yangu ya kunywa. Dada kwake kikajja anko takijja. Kwake kikajja anko. Tetugenda kirya kigenda gwa mutako kizike ne kizi. Kigwama ono muwogo waawula. Wewuse tugenge eri waggulu. Emeka oli omweru engako eyo giziike. Eriwa musimeko oli nze mbatwalewo. Ate oyongedde gizi. Anko nze mbatwalewo. Ewa. Wali. Antujja gamba gwe watutute. Omubireke. Nase wali muwogo. Wali nakati ne anko Lucy kwa. Wali Abannayuganda bangi. Yale ekikajjo kikwata. Kijjeemu. Bangi. Tujja kyozaako mulozi. Naye bafumba bulungi nga abayiga. Wali ababatwalira amatooke eyo. Naye kati bagasabika mbina ebivundi. Mubina ebiboka. Era bagatwalira mu biboka. Yawo. Anji. Ne waliyo eyo omukyala. Waliyo restaurant bagiyita Mariam. Mariam restaurant, big up on yourself. Mwana oli omukazi. Bafumbira ddala ekyokuba nga ali ewaka. Kati nno egundi. Eno mbawalabu. Waliyo ekyennyanja. Kirina amannyo. Naye bakirya. Bakuteera ekyennyanja naye nga kisinisa erinnya webati. Ayisobola kulya ebyo muwogo nayo. Ndaba ndi nnyo tomato. Nga tusimanga ku muwogo. Mwerure. Ogira gyonna nga gyesimbye otandika okufuuwa. Nayo kisaanye. Ebe kisaanye! Ekyo nga kyakulingidde weeyambula wenna nga tewali na gambye. Wali kisooka kutawula bwe kikutuuka munda n'okiwulira.
Nyamukyala kye kyamukola. Wowe nnyabo munyambule mugamba tereera agaanye. Ate naye Uncle Manyo waliwo naye lwakuba wali ogeze mu nnyaanya. Jajja kaabala. Abakasukali sebo. Ndiba kaabala. Kati linyuma okutema ekikata. Gwe mukulu ekika kyonna akimala. Ajjakiye kajjoke. Muwogo kwali. Omala gatema. N'omunudde. Ekyankime. Kyokka sinyala bali yadde akamuka yadde. Yamaze omwirula. Ati oli kumutema. Naye wadde ogenda mufumba mulamba. Nkyabavunda wange. Nyeso nange munkakase ndaba. Muyite wala ddala singa wali. Nange munkakase ndaba okuli. Kiti gwa mulabi. Buda tosime biwutta. N'okugwako byaggwako dda. Ensonyi watolumba. Nakutubikirije bwata. Era nza kulekera kasukaali kati awo wonna waliwo. Omwatamu nyonyese mu makkati. Tokasobola. Awakiro bwe wanyudde obuugi olwo. Jakyaliwo. Jawalagiwo. Ekiti kyamwe gwe bakinyenyawe bati. Nekigonda. Olaba kana akataka akavaako kano. Nze musajja wadde ekitoko kyenva bumusesa. Osooka n'olimba nekagira. Tekagira. Uyina opala. Eno kaasa bagiyita oluma. Ekubazze. Kaasa. Ante kulabye nga weekonga. Emmamba. Oyo bakikola. Kigumu. Si kigumu. Bambalaga we balula muwogo muveeyo. Kwata wano. Kaasa. Obeyino. Jako Samira. Oyina busagwa.